abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi be basinga obungi mu nsi ye program essaawa zino eri ku Dream TV ne Impact FM. Yonna gye musinzira otuwuliriza tubaagala nnyo era tubasiima. Erinnya lyange nze Nantongo. Ndi ni mwami mukulu Alex okutwanjalira ensonga nga bwe tuba tugimukubyeko. Ffe tuzinoonya ne zitulumya omutwe ne tuzimuleetera azitwanjalire ku lwaffe nammwe abali eyo abalabi ba Dream TV ne Impact. Lwaleero tulina ensonga etubobbya omutwe gye twagala atunnyonnyole. Waliwo enjogera egamba nti Abaganda ekitubonyaabonya era ekitukaabya essaawa zino olwaleero twava ku lutembe. Mu njogera eyo bategeeza nti twava ku buwangwa n'ennono, nti twava mu Katonda. Tudde eri obuwangwa n'ennono, Katonda atusonyiwe. Ani oyo atugamba nti twava ku buwangwa n'ennono? Nti twava ku lutembe. Yeah. Olutembe bwe buwangwa n'ennono era ye Katonda. Ani akitugamba ekyo? Abaagala okukitugamba bakitugamba. Era yaani kati bwaba omusiru nga nzikiriza. Tokkiriza nti twava ku lutembe. Twaluvaako ddi? Lwaki tubonaabona? Lwaki tutuuma amannya ga Kiganda still? Yaani yagenda tubonaabona. Tubonaabona ki gwe nnyonnyola tubonaabona ki? No, tell me the truth. This is the truth. Abaganda bwe kitubonaabona. Tokyalina sente. Kikino kyengamba tetukyalina sente nti nembeera ne sente. Nendako kyenyinyonyola kikino. Kikino kyenyinyonyola. Nanti njogera mpuliriza mwami mukulu. Sisobola kubeera na wano obukadde 10 essaawa zino. Nengenda mu ddakiika eziddako 5 nenfuna ettaka lyenjagala wano mu Buganda. Obukadde 10. Naye ate omuntu omulala ow'eggwanga eddala kiyinza omwanguira awo ne tunyigirizibwa. Kambuuze wuliriza nanti njogera kati ongambye tubonaabona tutya. Tubonaabona mu ngeri endala. Essaawa zino okyanyenya omutwe kati awo sisobola kwongerako okuleka nonyonyola. Tetulina tubona kati bwe miliyoni 10 ozirina nkulaga ettaka mu Buganda wano. Zimpe tugende wano bweru tugule ettaka eri. Zimpe tugende. Ndibuka kumala googere. Ziteeka wano miliyoni 10. Bwe tutafuna ttaka by 6 wano mu Buganda. Nkuwa miliyoni endala 5. Aya. Nkubira wano babulooka aba. Timuleete ettaka wano. Musaawe nga bonna mu Buganda wano. Mu Buganda. N'ogula ettaka lya miliyoni 10. Kirabika ensogirabira ku side ndala gye tutalabirako. No, waliwo kumala googera n'otiisatiisa abantu. Tubuuze, twava ku lutembe tetuluvangako. Katonda tukyamuli akyatuliko akyalina feva eriffe oba nedda. Tayinza kutuvaamu. Ate naffe tetuyinza muvaako. Kitegedde? Mu nsimbulira y'ensi 2 oba 3 gye walaba obwakabaka obwavaako ne buddako. Nsimbulire. Semanya balina obwakabaka bwabwe simanyi oba bwali buvuddeko awo simanyi. Kakati noze kyeggamba. Katonda si musiru. Buli omu yamutonda n'amaanyi ge n'olulimi lwe n'embala ye oba musajja oba mukazi. Mu buufu obw'enjawulo mu bantu abakulu bababuuza nti bannange embeera ng'egaanye, abaana nga tebakyafumbirirganwa, abaana tebakyafumbirwa, empisa zigenze. Bw'oba oyagala okumanya nti teri mbeera egaanye. Tugende mu bbaala ekiro leero. Tugende mu bbaala ekiro. Naye y'empisa yammwe. Tuwuliriza. Gwe ogamba nti mubonaabona. Tugende mu bbaala olaba abantu. Okugenda mu bbaala mwami mukulu. Okugenda mu bbaala kubonaabona. Yes. Okugula whisky n'owekatankira oba ne bagulira kubonaabona. Eba choice. Empisa yammwe. Eba choice. Empisa yammwe Abaganda eri ki? Ekyo kye ngamba nti luli edda nga ffe tetunnajja abalowooza nti okubeera obulungi kugula bbiya oba kutugulira bbiya oba kutugulira byakulya nti gwejja emirembe. Olutembe olwo nga tetunnaluvaako. Omugabiriza oli gw'oyogeddeko mu puroguramu ewedde yalingawo. Yes. Ngera abalaga ekyokola nga ne kuba kunywa mutuula ebirabo bibeerawo ku kyalo naye era nga bibeera bya bugunjufu n'essaawa ezibakulimba ebyo twogera bwogezi
tukola bakiyita to glorify the past oba to romanticize the past oba okitegeera abantu abasinga bwe batyo boogera nti edda twali bulungi nnyo baromanticizing past kubanga tebakyasobola jizza tebakyasobola anything kugamba okirongoosa kuba tekyali asobola kuddayo kukiraba oba ddala kituufu oba kisoboka tubeera ombwedda ebintu byali bya ani yagamba nti okunya kwali kwa bugunjufu edda gwe waŋŋamba ani yagamba kikutte teyagwanga ku kkubo ng'alina n'omusaalaba ogw'ekikatoliki fe twalina kikutti nga ye mukristu ku kyalo naye ng'anywa n'agangayira n'agwa ne mu bitooke naye nga ye mukristu kakati kikutte yakola choice gwe bw'ona ogenda okukwata mu njuki zijja kuluma naye ate toga nti tubonaabona oba bwe tukwata mu njuki zituluma. Mwami mukulu wali ogenzeeko eggulu ngo bakuvuga oli mu motoka toli waggulu mu helicopter oba stuff like that n'ogendako embalala n'ogendako twagenda wewalala ye twagenda ejjinja eyo yonna wayita wansi enguudo zaayo nga tetusangamu wadde n'ekinnya wano ebinnya bye bitwaniriza abaana amazzi gabajula mu wino katwe uwa eno ye capital city kyokka mu programu ewedde oŋŋambye nti mmwe bafuzi oba ffe bafuzi era muwa muntu obufuzi ne mutuula wali olutembe lwammwe temwaluvaako nyini mufu akolaki yakwata ewawonye ffe nyini mufu era ffe tulina okukwata awawunya enguudo zirina kuba ziti zirina kuba nnungi ffe tulina kukwata awawunya era we tuli ffe tulina okujjanjabawo ekirala bali emmotoka eziyita ku luguudo luli n'eziri wano lwaki eziyita ku luguudo luli lwaki tezizibotolabotola kuba ntono wano wayitawo nnyingi nnyo galoole biki byonna byonna biri kuno bodaboda abantu enkuba akanyigo amazzi emyala. Mwami mukulu tokkiriziganya nange nti olutembe tetuluvangako tetuvanga ku lutembe kyonna kyotegeeza nze sirabanga muganda yava Katonda simumanyi ani gwe mumbuulire tigundi yava Katonda nze nembuuza nti bwe tuba tetuvanga ku lutembe lwaki tubonaabona nekugamba tetubonaabona obonaabona kinkubuuza kikuleme n'okunnyonnyola tekinnemye wabula pointi zange tezikumatizizza kati ngene yettaka temulina ddala pointi yo kubanga ogambye nti oyinza okuba ne miliyoni zo-10 n'obulwa ettaka mu Buganda wano okwo kubonaabona kiba ki kati bw'oba ne miliyoni zo-10 n'ogenda mu London ne likubulwa oba obonaabona baba bakubonyaabonya tetugenda mpola bw'ogenda e London tulinako tugende mpola kyentegeeza ettaka terikyaliwo naye gwe ngamba weeriri ettaka lyalazeewa n'ensi ekyuka olinga oli mu Nigeria ganti ensi oba yeetooloola lwaki nkyali mu Nigeria okitegeera ettaka lirazeewa ate ettaka gy'olaba erigenze ettaka weeriri ettaka eryo erigenze lyolaba ligenda okudda sipidi enze n'ensingirabye eyita mu bintu bizibu nnyo ayina engeri gyokyogeddemu n'obukkakkamu ligenda kola litya ligenda kudda sipiidi gy'otalirabako nze ŋŋamba abantu nti mwenna bapulaninga bino ebyobufuzi mupulaninga emyaka 5 from now beyond Museveni beyond Kyagulanyi beyond abo bonna babeesige beyond them omuntu yenna ayagala okuleeta wano something difference plan beyond these people even me including me plan beyond us buli ayagala okulongoosa eggwanga lino plan beyond Alex Mukulu beyond and above oba oyagala njogere ngaamini and completely also kubanga toyinza kupulaninga kakati mu kavuyo kano ekintu kyonna nekikola yes tekisobola kukola tewali kiyinza kukola kati kavuyo kangi nnyo ate kajja kutwala emyaka nga 2-3-4 okukkakana sole mukungamba tetuvanga ku lutembe wabula kavuyo ke kaliwo kavuyo ke ate tetukalaba nze nagambye akavuyo bwe kali tukalaba gwe tukalaba
Gulaba kubonaabona ati fe batugamba kuva ku lutembe batugamba kubonaabona kuvidde twava ku nnono twava ku Buganda twava ku nnono. Listen, abatugamba nti edda lwaki tebatugamba nti enkya Omuganda agenda kubaawo, enkya Uganda egenda kubaawo, kyekikulu eneeba bulungi oba nedda. Nagamba ku program olumu nti nze omukulembeze ew'emyaka namulabadde ow'emyaka 5 naye omuntu ayinza okumbuuza nti namulaba ntya, nze siri nnabbi naye nakugamba nti omuntu atalina wakulondwa ku ssaawa eno amagezi ge si mangi nnyo. Wakiŋŋamba yes. Kakati n'olw'ensonga eyo omukulembeze ge twagala okulonda agenda kutugamba ki nti edda twali bulungi eyo twagala okuddayo nedda. Ate lwaki abantu balowooza nti edda twali bulungi? Yes, tutya twalina obuntu bulamu nga bukyaliwo simple. Obenga onywa mwenge mazzi michungwa namuna gani nga waliwo obuntu bulamu tojja kuvuma oli mulala olwokuba onywedde olidde tojja kwepankira ku bantu nti abange mwiki mulina ssente gwe babawe. Ebyo si buntu bulamu. Luli waliwo obuntu bulamu era kyovola nti okwefuga olina kubala bamalaaya beeyongedde, ababbi beeyongedde okuva mu 62 awo n'olwoka omanyi oba twefuga oba nedda. Kubanga bwe baba beeyongedde n'ababbi nga beeyongedde n'abatamiivu nga beeyongedde then tetwefuganga. Kubanga ekikulu okwefuga kisemba na muntu, actually kyandibadde kisooka na muntu. Omuntu gw'olina okusooka okukola ki? Okwefuga n'oba n'obuntu bulamu n'omanya nti gundi sijja muyisa bwenti, gundi sijja muyisa bwenti. That character entuufu ennungi eri vertical erimu Katonda. Olidde Katonda ayinza kubaamu Katonda n'otatereera. Okitegedde? So tuleme kugamba abantu nti twali bulungi nedda. Tetwali bulungi ng'abantu baagala okirowooza nti ate abaana b'ennaku zino. Yes, abaana b'ennaku zino tebalina magezi bulungi. Tebalina magezi bulungi kubanga tebategeera bulungi bintu kugenda buziba babikoma ku ngulu bwe bati. Olidde kiringa nga ndowooza mukijja kukiisinga bantu. Manyi bw'okiisinga omuntu okoma ku ngulu bw'oti nothing happens. Gwe mulembe gwe muliko. Kitegedde? Tulina okutegeeza abantu nti Abaganda beeyisa bwe bati so si beeyisanga bati. Ekyo kisobo. Tuyinza gamba nti edda tweyisanga tuti. That means you have discarded it. Okisudde naawe kennyini akyogera mu kifo ky'okugamba omwana nti gwe Omuganda yeeyisa bwati so si edda tweyisanga bwetu. Kati ng'akugamba nti yewe gwali mulembe gwamu era kyekiba kiddako. Kyekiba kiddako. Kati gwe ng'okola ki? Ng'okalira. Kati omuddamu ki? Nti ebyo byali bya mulembe gwammwe, tewaaliwo na bantu, tewaaliwo na boda, tewaaliwo na simu. Bw'atyo bw'agamba omwana omuto. Olidde? Naye nga ddala kituufu. So training yonna terina kubeera mu edda twakolanga tuti. Yes, it is like a good reference frame, a reference where you can go back a little bit. Naye ng'ekikulu kiki? Omuganda alina kweyisa atya leero kyolina okugamba omwana kasita omugamba edda kati katugenda kukiddako avaako naawe nga tolina byoyogera kubanga naawe bw'omugamba edda naawe tobimanyi ebyaliwo edda yedda ovaddi ebyo byonna bw'obigatta ogenda okulaba nga tolina makulu mangi. Omuntu yenna tulina muyigiriza nti this is the way we behave. Ndakugambako olugero lw'Omu-America omusajja gwe nawa passport yange nga mulimu ssente. Mulimu dola ekikulu. Nangamba nti gundi this is America, we don't do that. Naye ffe tetulina bye tugamba nti this is Baganda, we don't do that. Naye Abaganda bakirina bo. Mbadde sitidde. Abaganda bakirina. Abaganda tetweyisa tuti. Ndi Muganda kino tosijja tambula nga ndya. Simanyi oba n'Abanyankole bakirina oba n'Abagisu oba n'Abakina naye nga ndowooza buli ggwanga lyandibadde nakyo. Babirina. N'ekirala nti amaanyi gaffe gali muki ebyo byenjagala ebintu ebyo tubiseeko nnyo essira. Omukulembeze agenda otukulembera gwe tugenda okulonda afaanana atya wakikola kikuba tulina omulaba kati
Etuga twagala omusajja omufumbo. Aina amaka. Mufumbo amazeemu emyaka gya 3. Ne member of parliament bwati. Tetwagala bano. Ate njagala gundi. Encha bakwatidde mulooje wala. Webalenya. Twagala abasajja abeesimbu. So saabeesigwa. Twagala omufuzi nga mwesimbu. So si mwesigwa. Tekitugasa. Now, ekirala kiki tumwagalako? Enjogera, ennyambala. Era omufuzi wa Uganda ali ku buzibu kuba kino kye mbadde njagala okwogera sijja kyogera. Naye nze mba mufuzi wa Uganda bwe mba ngende Kalamojja nyambala nga mu Kalamojja. Bwe mba ngenda Mwankole nyambala nga mu Nyankole. Lwaki? Kuba ye Uganda. Nese kono bano omufuzi nga tayambala nga kuna ku lugoyi lwamu. Sigambye gundi banabaliko. Naye gwe olabako bote mu kanzu. Apote simulabangako mwangu. Tuwamulaba namula. Kakati nga owozaawo mbwedda. Gwe tokkirizibwa na kwogera byedda. Tokkirizibwa. Tolina authority hiyo. Ebyedda obyogerako ky'obimanyi. Sikkirizibwa na kukiriza. Tokkirizibwa na kukwasa myakamwa ku byedda. Yogera bibyo. Mwe muli ba Museveni. Mutandikira kulowoleza ku Museveni. Byobo yogerako ebyo byokka. Yogera myoga ntandikwa ebyo bye mumanyi. Olera ngwe ntandikwa myoga. Nagambye nigina. Ebyo. Kati byomanyi gwe. Emyoga. Operation Wealth Creation. Kati kyo ino okuyigiriza abantu. Nti bannange nigina eyambalwa eti. Fa abavubuka abatategeera bulungi abava mu 86 abatali bedda nigina bajambala bati. Ngubo yigiriza. Nigina kibiina sengatto. Nze mbadde manyi ngatto. Nigina nawulirako nigina engatto. Kibiina. Nedda nigina engatto gyeri nesi gye mbadde njogerako. Nze mbadde manyi engatto. Mbadde ngambe ebibiina ebiganji kitegeeza ki nigina? Ebibiina by'abakyala ebyobwegassi banigina nga you get some money. Mweyagala as you get some money. Kyekigambo. Nigina as you enjoy getting stuff. Olwoba okuba bikonde. Ngo nigina. Ate kiri kibiina ky'abakyala. Abakyala tebakuba bikonde. Nedda si bali abagomesi. Takuba bikonde. Si bali abagomesi be tugamba. Baliwo. Ebibiina bya Museveni, ebya President Museveni byateekawo. Kwegamba abakyala banigine nga bwe bakola. Olwo bwofuna nze bw'oba bokisa n'onigina bo. Bannokawo. Todda nange. Kati ebyo byoba oyogerako kuba byomanyi. Nva ku byedda. Ebyedda bireke tobimanyi. Tewalaba ku boti, tewalaba ku Ameri, tewalaba ku Binaisa, tewalaba ku Lule. Biveemu ebyo. Ffe tulina obuvunaanyizibwa. Naye ate bwe nnyongera okubikutunuzaamu ate nga tobimanyi nange mbaako obulemu. Olidde nina okubikutunuzaamu nga mbikunnyonnyola bulungi. Edda kiki edda ddi? Ekyo nkibuuza nnyo. Naye nze mpa amagezi omuntu yenna Omuganda oba omuzadde oba omukyoli omuntu mugambe nti omukyoli yeeyisa bw'ati. Tubeere n'ekiri present seekyedda. Kubanga buli omu sitamanyidda. Taliwali alimanyi. Nange bwe nagamba edda eryange eritandikira ku kintu. Oli ayinza okuleeta edda eritandikira ku Nebukadneeza. Kati nga nze nzirawo nga njogera ku bya Nebukadneeza. Mubadde. Buli omu ayina eddaali. Nga nsomye bisome. Buli omu ayina eddaali. Naye nga ffenna kye tulina in common ye future. So, let's say the future. Kubanga kye kyokka kye tusigaza mu common. Past tetukyagirina mu common. Tetugirina mu common. Abantu baatutabula dda. Abamu past yaabwe Amin. Abalala past yaabwe Obote. Abalala past yaabwe Muteesa. Abalala past yaabwe bali Muteesa abedda. Olidde. Bakyali waabwe abantu. Abalina past ya Muteesa oli ow'oluberebe. N'abaliwo ku mulembe gwa Muteesa bakyaliwo. Omukazi tomulaba atambula wano mugundi. Aliwa. Ku Kabaka Azirani. Ya mumanyi jjajja. Oli yaliwo wamubuuzaako. Tuve ku bintu ebyo line byonna bye twagala okukyusa mu ggwanga lino. Tujja bikyusa nga tuzzeeyo ku muntu. Baweewuunya. Abantu abamu tulowooza nti ebintu bino abazungu bye bakola by'amagezi. Naye
njagala emirembe gyonna egibaddewo mbuulirako tekinologi kye yali ekyusiza mu nda y'omuntu mu mubiri gwo. Tekirina okuleka okukitereeza obutereeza bwe kiba kifudde. Nti tekiriwo okuleka okukitereeza obutereeza bwe kiba kyonooneseemu. Tewali kintu scientist kye yali ayongedde ku muntu. Tekiriyo. Tekiriyo. Okuggyako mwonoona, okumuyuzaayuza, nga mwebomola amatu, ennyindo, okumira ebikerendakerenda ebitazaala, naye ng'ene bweri yonna bakyusiza ettala zaaka, ebintu byonna bitambula, emmotoka mpitirivu nnyo, naye ng'omuntu tewali kye baamukozeeko wadde okunoonya akakerenda akagaana omuntu afumudde omukka omubi okutuwunyirira. Baleeta akakerenda ako. Oba Afirika tokayiiye. Omuntu ali mu mmotoka ya benzi yonna enyirira ebweru yonna naye munda kiki ekyo nti sayansi atulimba. Akaweke bajja kaleeta ako. Kaliwa. Ako kogamba. Kaliwa. Akalemesa omukka omubi akakerenda bakayiiye. Bajja kaleeta ako. Lwaki baluddewo? Ate n'ekirala baba tebalina kye bakyusiza mu muntu. Nti omutima guno bagujje wano ne bagussa wano mu mumiro. Kati nti omuntu ali beta. Owulidde nti kati omuntu ali beta nnyo ategeera nnyo kubanga omutima gwe twagukyusa ne tugussa mu mumiro. Owulidde babeepanka nti ba scientist. Waliwo scientist eyakyusiza omuntu ayongeddemu kikufu. Okufa Katonda oli yatutonda akwongeddeko engate engalo ye11. Lwaki tebayiiya kati ne tuba n'engalo 30? Tuleme okubonaabona ne roboti zennyini ze bakola bazikola na 10. Webali. N'ebigere 10. N'ebyuma ebyo byuma si muntu. Si muntu naye ngamba ekintu kyabwe kye bakuliyeetize ne bateekawo roboti ng'ezo robots. Bali bazikola n'engalo nga 10 nga 11. Yes, kati kiri kye twogeddeko nti edda Abaganda simanyi bakolanga bati obuntu bulamu obwo bwe baalina. Olidde nga basookera ku muntu so si bweruwe. Kitegedde? Kakati eno tekinologi aliwo eri bweru waffe. Kwegamba tulinga oba amazika agali mu kisenge nga mulimu radio ne TV na buli kimu. Naye nga go gakyali ki? Mazike. Okitegeera? Nakutegedde. Era nga bwe linajja okulya n'olikasukira eryembu lijja kufuuka ezzike lirirye nga zzike. Owulidde? Nkutegedde nnyo. N'olwekyo ebintu ebitandikira ebweru bino bye mweteekako nange bye neetaddeko kale bino gaalubindi n'enkuufiira bino byebweru. Oyinza okwambala enkuufiira mundayo? Nedda. Omukadde ali ewaka myaka 8 myaka 9 n'okweyongerayo asimba omuti naye ng'akimanyi bulungi nnyo tajja kugubeeramu kufuna kisiikirizo ekyo. Lwaki? Kubanga mulungi. Ye programu yaffe ey'abalungi be basinga obungi mu nsi. Funayo ekyo ky'okola nga kirungi oba beera mulungi ku lw'abasigadde. Ensi etambule. Awo wano wennyini tetusobola kusukkawo. Beera muntu. Omusirikale beera muntu. Olwabo. Beera muntu. Tonyiga muntu bubi olw'okuba omukwata. Kale ebiki ebyo? Beera muntu. N'okuba omuntu oluyi. Kati omukubira ki? Omukubira ki? Azizza omusango already. Azizza omusango? Ali ku buzibu. Ate gw'omwongerako bagamba nti bw'omegga toluma. Mbeere bulungi mweraba tetusobola kusukkakaawo.